Bizonto twali bagumu nga twesiga kadaga nga tugumiza okuwangula mwami yakobolanya akalulu kintu kizibu nga Museveni alyawo bamukubye n'atalantuka akalulu kalina amanyi mpola mpola nga ffe tumanyi kadaga muwanguzi akageri jamanyi okugendako mu nsozi empanvu twamulabanga bamusaba ekyo nakyo nno kyamaanyi bamukubye n'atalantuka akalulu kalina amaanyi yabaddewo ng'atunuulira buli omu nga bw'alonda ng'atunula yetegereza n'eriso ly'ekkambwe twakitegedde luvannyuma nti okubaawo kwa jjajja akalulu kazibwa okufa Museveni alyawo batugambye kyabaddewo mbwekiro kino ekikesezza olwaleero mu ssente zayitinganye nga ziva eno Woolanya bannange ekinzikizimu nnyo okuwangula omuntu kajjajja badda mwagala era Kadaga yawoomye tubaniriza mu kitambiro kya Bizonto ekyokusibula Kadaga munnange bigenze bwe bityo maama takuttemu bitabusa ate ne bitabukira ddala era finally it has ended in tears maama guma ebintu ebyo bibaawo kasita obayire ku speaker tunagira bwawe bona abalino kababe ku ba speaker Sabazonto tutwale maaso Bizonto are you okay? We are the forcing force atenga tuli sexually tutuuse okusaasira kwaffe eri timu Kadaga twali tetumanyi njolanya alitwala Kadaga tutandise n'okulowooza oba Kadaga waaseno kubanga bannange nedda ebintu bigenze bubi erisajja limukubye ate bubi nnyo bannange naye ffe twamulaba ameza amampaati ng'ayogera nnyo ate ebinyiiza ng'ataba nga mbutaba kuba ye singa jjajja mwami yagenda dda nnyo ng'ali lwakitula ng'alunda nteeze kaniimagi kati nno leero tetukitegedde nti yakoboolanya alitwala Kadaga bino bye byafaayo yamukyala Kadaga atikuddwa leero awummule mirembe ezaalibwa 14 omwezi gwa Meeyi mu 1956 ono ye sipiika eyawera enkolokooto okuyisa etteeka eri abasiyazi Kadaga ng'agamba tasobola kuwagira muntwale Kawonsolima n'ayita Manju mu fakitole ya Baneyi era yakabuka nnyo Bizonto Sabazonto sipiika ono y'omu ye yaleeta omusajja bw'akola eddagala erya COVID-19 era omwami oyo bwe yali musoga twagenda okukizuula omusajja gwe yaleese mufumbi wa Walagi mwakola sanitizer bwe yali takola ddagala yali akola sanitizer ye yatabuka wanno n'atugamba mbunno akawunga bwe n'ebijanja baatuwa mu COVID mbu byali bivundu n'amata gaakwo yagamba gwe yayamba obutagenda kulunda nti bambi ye teyamuyambye n'addayo mu capati tukolimira ensozi ez'ebusoga zonna omukazi abawalampye ebbanga eriwera lwaki temumuyambye nsozi mmwe mulimba emisambwa gy'eggulu gimeze egy'ebusoga kati nno tulinde anti waliwo ekirala salaamu musumba yaloopa Kadaga mbu yamubba akalulu ajawo wetulaga bwe banaamuwangula kane mu paalamenti avaamu ekyo nakyo bwe kiggwa waliwo ate ekirala omutwe gw'omwana ogwajja ku paalamenti nagwo gukyali awo bakyanoonyereza era nagwo bwe guggwa ne bagamba nti gugwe kooti ye n'asalawo kukitaaja ne luzira oba mukyala Kadaga afuukira ddala Aseno ng'ava mu bifo bina jasi mu wiiki emu ffe nga Bizonto bina atumusiibule bambi bwe tugwa byonna tubireka bwe tugwa tugenda feka ebya Kadaga biggweredde mu maziga aleluya yandyegatta kuno kw'essaawa yonna aleluya bwe tugwa byonna tubireka bwe tugwa tugenda feka tandika okuwanika omukono ng'oli mu paalamenti osaba okuteesa aleluya olanya asalewo oba akulonda oba takulonda aleluya bwe tugwa byonna tubireka bwe tugwa tugenda feka genda mu ofiisi oggyemu akatiiko aleluya n'eddagala eriri mu bumooli tolirekayo munnange aleluya bwe tugwa
byonna tubireka bwe tugwa tugenda feka feka tukome wano tweddire katwebakemu aleluya uye bya mama Rebeka Kadaga bigenze bubi tewali kyakola aleluya